ekintu kye bayita struggle ye muntu asomesezza omwana ate n'agenda Saudi Arabia n'afiirayo yeyo struggle teri ya Waiswa nawulidde oyogedde sebo nawulidde n'okuwulira nga oli agamba nti mwami ojja kwesanga nga mwami Besigye ali bulungi okustrugglinga for independence ya Africa tekyategeeza nti ba Nelson Mandela bali bubi. Nelson Mandela was a lawyer. He was actually living in London. Na ye gwe Katonda buli bwakususumusanga oba nakuwa eddoboozi ery'amaanyi oba nakuwa omulimu ogw'enkizo abalala gwe batayina kikukakatako okulaba nti ne banno boolese nabo bali bulungi. Kati kya bwewusa nti lero mwami Kambu gwakulaga nti it's supposed to be individual nti kina kubeera kya Waiswa yekka. Waiswa ayinza n'okuba ampuliriza nga Waiswa ali bulungi nga ne sabuni asobola okukola ki ne waba kwebiringa nsobola omugula naye kinkakatako nze Waiswa wadde nyinza okuba nga nina obusobozi kubanga abaana bange simanyi oba bana abana obusobozi nina ku creating a free and fair environment for all nti omuntu bw'oba osomye nga mugenda competingira mulimu buli muntu abe ne fairness. Ye mwami Kambuga olw'okubanga kati naffe mujayogera nti olw'okuba yali wa opposition ng'abantu bamukkiririzaamu Masaka era yakozesa opportunity eyo naye tuukiriza ebintu ng'ebibye ne bajjukira ne jjajjaawo olwa after 36 years ne bamugamba nti kati oli deputy RDC ku ekyo naye ng'ate waliyo abalala abatafunanga mukisa ogwo. Kakati ye waba yafuna omukisa ogwo atunulire bannayuganda abangi bw'obeera ku muzindalo guno ogwa rediyo ebibyo by'oyogera si bye bisembayo okuba ebyakabi si bye biraga nti gw'osembayo okuba omugezi naye abawuliriza ne babisengejja nti bwe tukeera ku makya ne tugamba nti kosti y'amasannyalaze eri etya buli munnayuganda asobola okubeera n'amasannyalaze bwe tutunulira ne tugamba mwogera ku nguudo muli ku layini zino eza black eziri mu kibuga Masaka teyenkana wano bw'oli twogera ku myaka 36 Masaka teyenkana wano nga gwe bw'oyagala omusala akalayini nze mumanyi ayina ebibulamu biyitirivu nnyo so temuyina reservoirs za silos so struggle ya munansi okubanga asobola okubeerawo nga tafugwa mudumu gwa mundu kubanga gwe buli wowulira omudumu gw'emmundu wane Masaka bakuba omukyala amasasi ng'ava ku pikipiki ng'agenda kuzaala eyo struggle gwe famire yabo lowooza ki. Ekyokubiri bw'ojja n'oyogera ku babaka ba parliament as part of government expenditure NUP eri ku record Honorable Nyeko Derek ali ku answered ya parliament n'ennamboze bakireke Betty nga basaba nti parliament ekendeze omuwendo gwayo ogw'abantu tuddemu tudi marketing constituencies bupya ngolaba kiri honest ate kasita kibanga kigenze ku floor ya parliament ne kibeera ku answered kubanga gwotunulidde na musala gwo kanefe tukugamba abantu olukaaga lungi let's read the market kubanga bagamba constituency erina okubeeramu ekiikira kumpi abantu 10,000 naye bw'ogenda ng'osusa eryantonde waliyo constituency ng'erina abantu 1,000 nga bagisalirayo omuntu bagisalirayo muganda wa mukulu gwomanyi constituency ya Kahonda ne ya Kahindo tafire engeri gye bagisalamu kakati kakati kyetaagisa okubeera honest nga twogera ku nsonga zino tetulina kubeera excited about them gwe ali ku muzindaalo guno olwaleero kalule gwe kati nga gwakubiriza kikukakatako byolabye n'amaaso go nga professional journalist okuvaayo ku lw'abannayuganda n'obagamba bannange wali oluguudo lwe bakozesebwa ssente ezo kubanga Katonda yakuwa ekirala abalala kye batayina. Nze Waiswa okujja wano okwogera nziza okwogerera amaloboozi gali kuba gonna tujja gawamwaganya kujja ku lediyo kuno nziza okwogerera amaloboozi 10,000 ezitagenda kufuna mwaganya ebirowoozo byabwe okutuuka eri abalala ab'obuyinza okusibwa mu nkola. That is our duty. Era government ya General Kaguta Museveni mu nnaku eziyiseeyo 3 yayisiza supplementary budget ya buwumbi 618 ne ku buwumbi buno 618 obuwumbi 77 babwongedde General Kaguta Museveni. It is a supplementary budget. Obuwumbi 85 babuwadde operation Kisuja eya Ekongo bannansi bo tebayinza fanjala
nga gwoli mu lutalo lutalina nsakongo oluspendinga mu billions of money nga ne parliament teyalukiriza. Ne covid-19 lwaki ffe agenda kutuluma nnyo n'okusingawo twagenda mu kalulu nga buli munnayuganda bakubanja miliyoni emu. Olwaleero buli munnayuganda bamubanja miliyoni emu emitwalo 53. Tuyina budget ya trillioni 42. Naye mu budget ya trillioni 42 ebitundu 3 ku buli 100 ekisooka tugenda kulezinga trillioni 19 ng'eggwanga. Trillioni ziri endala tugenda kuzeewola. Naye nga mu kwewola half of that budget tugenda kusasula ebitundu 3 ku buli 100 nga tusasula mabanja. Ate ekisinga okukwasa ennaku ku trillioni 42 munnayuganda public debt eno centenary gye tuyita public debt. Centenary radio eyinza okuba ekuba obulango bwa gavumenti ne mutwala emyezi 8 nga temuli basasule. Tuyina backlog of the public debt ya butabalika 7 n'obuwumbi 9. Kakati gavumenti bwe babanga n'abantu abagikolera emirimu banansi tebasasudde mu budde obwavu bugenda kuba bungi. Bwe banga abakozi ba centenary bafuna as a result of government okubasasula public debt gye twogerako, then tosobola kugamba nti abantu banaba ne purchase power. Ezo interventions za gavumenti teziba za abantu. Ekyokulala kyenjagala ngamba amafuta galiko 10,000 government tax 10 meka 2 galiko agapima emwezi. Kakati esente ezo zonna digitally n'okubanga ewalala bachi outlawinga naye lyayongerako esiringi 10 nga lugenda eri individual terugenda mu treasury kubanga collections ezo zonna. Naye munansi esente ezo zikupinchinga kuba ku buli litago zirabanga entono naye oba olina obuvunanyizibwa okukyusa fact kubanga mu bya production wetaaga ebintu bimeka 3: labor, land ne entrepreneurship. Kakati ekikulu ekya production ekya energy wano olwaleero bakitaddeko esente ki mpitirivu minzaani teyenkanankana neri munansi.